أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد أيها المستمعي الأكارم baganda banga balungi abampuliriza tukomyewo nate okubeera nti tumaliriza ensonga zaffe twalabye ku mulundi ogwayita buli ensonga omusanvu Allah subhanahu wa ta'ala ziyanyigira abazikola n'okuba ntagenda bayimiriza mu bbaliro. Twalabe yasooka twagamba naakihul yadi omuntu yenna abeera nti yeyambisa omukono gwe n'amala ekintu kye, ensonga ze ziyalibadde n'omukyala oba omukyala yalibadde n'omusajja, ensonga ezo omuntu n'azimala ku kiyama Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati bw'agenda omubeezaayo. Mpozi ensonga y'okubiri tugamba omuntu agenda ku munne ne gwe bagenzeeko, amakulu agenda ku musajja n'omusajja gwe bagenzeeko. Abantu abo empisa ezo omubaka sallallahu alaihi wasallam yazitugaana era abantu abo tebagenda kuyimirira mu bbaliro. Pozi omubaka twaleka tugamba ti Ibn Abbas radiyallahu anhu yatugamba ebintu 10 Allah yazikiriza nabyo abantu ba Nabi Lut. Tugambye nti ensonga yasooka kanu yatagawatuna fi turqat, balinga ezali baddenga toyi zaabwe bagenda makubo g'abantu ne babanga boonona amakubo gonna, bagendera mu group ne boonona amakubo. Ne tugamba nti bagenda wansi w'emiti egibaze kuli emiyembe wova n'ebirala ne babeera nga boononawo wansi nga tosobola kulya muyembe gugudde oba katunda kagudde wansi era nga tosobola kubeera nga olinnya muyembe kuba wansi wonna bayinoonyewo dda, zalinga mpisa zaabwe. Empisa endala gye balinga bakola balinga banaabira mu makubo nga baveeka nga bonna beeyambudde ne bajja balaba bwe bateesereza okunaaba nga banaabira mu makubo. Wakaanu balinga abantu abo isbalu izali, balinga bakweyesa engoye. Ezimu ku nsonga ez'abazikiriza zeezo balinga bakweyesa engoye. Pozi nene yasinga okwatiikirira ey'okuba nti bagenda ku basajja bannaabwe. Ensonga 10 Ibn Abbas yazitulaga bulungi, Allah yazikiriza omulembe ogwo. Ezimu mweziri mu ffe tebola mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti akhwafu ma akhafu ala ummati, kyensinga okutiisa ekibiina kyange amala au amala qaumi Lut, emirimu aba ebikola by'abantu ba Lutu bye balinga bakola okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala nga bazikiriza. Era balinga yukhrijuna riha, balinga bayisa omukka bainahum nga mutudde nga betutudde wano muli mu lukuŋŋaana ne basooka boonona embeera yonna, mpisa zaabwe zaali mbi nnyo abantu abo. Fa ahlaka Allahu jami'an, Allah bonna n'abazikiriza. Kati Ibn Abbas atutiisa atugamba nti wasatazidu alaiha hadhihi al-umma, ebyo byonna babikola ebikyamu naye umme natejja kuyitawo n'agamba nti bajja kukola ki musahakati nisai linnisa, abakyala nabo bajja kwejjayo batandika okwemala obwagazi bwabwe nga beeyambisa bakyala ku bakyala. Ekyo mbaka kyagamba nti akhwafu ma akhafu ala ummati, kyensinga okubeera nga ntya yatutiisa biri abalutu bye bakola sokka nga bo tebagenda abakyala ku bakyala. Ibn Abbas nalaga guno omulembe gwaffe gujja kuba mubi, abakyala bajja kuvayo nabo babeere nga bakola ebikolwa abasajja bye beekola, abasajja n'abasajja. Kati ensonga ey'okuna omubaka sallallahu alaihi wasallam gye tugamba darbu alwalidi, okuba abazadde. Darbu alwalid, oba omwana okuba bazadde be hatta yastagiitha, abantu bagenda kutuuka abaana nga bakuba bakadde baabwe omulembe ogwo hatta yastagiitha, abakadde abo ababiri okutuusa n'okugenda baloopa abaana baabwe ng'empisa zibasiiwuseeko babakuba, so nga ate omuzadde gwe baali badde baloopera. Naye agamba nti omuntu oyo Allah tagenda mutunulako yawma alqiyama, omuntu oyo Allah tagenda mutunulako yawma alqiyama. N'omuntu omulala gwe tulaba owokutaano ye muntu aliwa mu'dhil jiran, omuntu anyiiza mulirwanaawe hatta yal'anahu nnas, okutuuka n'abantu lebakolimira omuntu oyo olw'empisa embi ze yeeyisa ku mulirwanaawe. Tunulya ebintu bino 7 wawe obiwonera. Bw'obanga toliimu beera nga weebaza Allah subhanahu wa ta'ala, naye bw'obanga oyingiddemu beera nga ogira kiweenenya. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba abantu abalala agenda bayingiza omuliro hatta yatuuba, okutuusa nga beenenyezza. Man taaba taaba Allahu alaihi, omuntu bw'asaba okwenenya Allah akkiriza okwenenya kwe. Pozi n'omuntu omulala ku bantu abo 7 Allah mbaka sallallahu alaihi wasallam bwe yatunnyonnyola Allah gwatagenda kuyimiriza mu bbaliro, omuntu oyo nakihu khalilata aljali, omuntu oyo ayagala mukamulirwanaawe. Omuntu ayagala mukamulirwanaawe naye tagenda kuyimirirawo wadde nga alina shahada
be bantu abagenda okusookera ddala okuyingira mu muliro nga tewali kitonde kyali kiyingiddemu okujjako abo abakafiri n'abantu abalina empisa 7 be bagenda okusooka okubeera nga bakombebwa ku muliro yaumal qiyama. Olw'ensonga tebagenda kuyimirira mu bbali Allah ulize ensonga zaabwe, era abantu abo okujja mu kabbuli zaabwe batwalibwa direct mu muliro olw'empisa ezembi ze baali bakola. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'azitutiisa nnyo okubeera nti omuntu ezo empisa azeenyigiramu n'abeera nga azikola. Kyava agamba Nabi sallallahu alaihi wasallam omulundi gumu yabuuza abasahaba n'abagamba nti ma balukum bizina, abange mugamba mutya ku zina? Hadisi inta Muslim. Abasahaba ne bagamba nti ya Rasulullah, ensonga eyo naha Allahu wa rasulahu, omubaka Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka bagigaana. Omubaka n'abagamba sallallahu alaihi wasallam nti la yazni rajulu, tomusajja okubeera nga ayenze ala 10 niswa ku bakyala 10 ahwanu inda Allah, ekintu ekyo kinafunye eri Allah subhanahu wa ta'ala min ayazniya ala jarihi, okusinga omuntu ayenze ku nkamulirwa naawe. Okwenda ku bantu 10 eri Allah subhanahu wa ta'ala kinafuya nnyo okusinga omuntu ayenze ku nkamulirwa naawe. Kiba kitegeeza nti ezambi lyoba okoze bisinga n'omuntu ayenze ku bantu 10, era bwe kiba kibonereza abantu 10 bafuna ekisingako okuba nti kya wansi okusinga ku gwe ayenze ku nkamulirwa naawe. Katunuulira empisa ezo zonna omulembe guno gwe tulimu, abantu obanga bazikola ojja kusinkana nti obuzibu buno bwe tulimu, obwavu obulumya abantu obutatadde, ebizibu ebigudde ebitatadde, olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala yajja emikisa mu nsi yeeno abantu olw'okusinziira byabagize ekibbe babakoze. Kati tulina okukola ebitiibwa okubeera nti tuwona ebintu ebyo kwekudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, kuba omuntu bw'aba akoze ekintu ekyo ojja kusingana na Salumanya nga atwaliddwamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yategeeza mu hadisi emu n'atugamba nti idha mata alfajiru, omuntu bw'afa omwononefu n'aba nga afudde, tastarihu kullu dabba, buli kintu kyonna ekiri ku nsi kisanyuka nnyo ng'ofudde. Lwaki? Kubanga Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi endala yategeeza idha ghadiba Allahu ala qaumin, Allah bw'anyiigira abantu oba bw'anyiigira omuntu, nazala almataru ila albahr, enkuba Allah ajijja mu kitundu ekyo n'agitwala mu kitundu ekirala ekyennyanja. Kati ennyanja eyo enkuba neba nga etonyayo nga ate etonya ku mazzi. Kati ebitonde ebiri mu kitundu kino awali omuntu oyo biba bikolimira omuntu oyo kuba yafuuse ensonga Allah okubajjako enkuba. Kati fa idha mata, omuntu oyo bwafa, tastarihu kullu dabba, buli kintu kyonna kisanyuka. Kuba enkuyege badde ekozesa amazzi n'ezimba ekiswa, akawuka kabadde kasomba amazzi ne katwala ewaako, n'ebintu ebirala n'abantu n'ebirime n'ebisolo byonna. Naye omuntu oyo bwafa ebintu bino bisanyuka olw'okufa kw'omuntu oyo, olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubaddiza ki? Agenda kubaddiza enkuba, babeere nga beetaaga amazzi nga bagafuna mu bujjuvu. Pozi baganda bange ab'ebitiibwa, nga tumaliriza ebintu ebyo 7 bituwulidde, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atussa mu bantu abeenenya, tubeere nga twenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala, tubeere nga tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, kuba kuno ku nsi tugenda kuwangaalako katono tuddizibwe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naye Allah bw'agamba nti agenda kuwuliriza nsonga zo yaumal qiyama, ani agenda okuziwuliriza? Nga abantu bangi nnyo bagenda kufuna chance Allah addemu abaddiremu ku nsonga zaabwe yaumal qiyama, oluusi babona omuliro. Naye Allah wabanga akuyingiza omuliro ku gurupu egenda okusooka okuyingira omuliro, ogenda kuvaayo oti otandika okwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala. Kale ab'ebitiibwa bampuliriza, ebintu bino tubeere nga tugira kitubyewalira nnyo ddala. Olwali twafuula abantu abasiba ettaayi nti be bantu abalina amagezi, naye bw'otunuulira olwaleero abasajja abazungu abavaamu okusiba ettaayi be bantu abakyasinza okuba ababi ennyo. Naliko ku TVM nendaba mu France waliwo omusajja eyali awasa musajja munne, ng'abantu kwe bali bangi be tuyita professors nga bambadde bulungi n'amataayi gaabwe, naye ng'omusajja awasa musajja munne. Era n'amwambaza empeta n'agamba nti wendi kusanga n'omusajja ofudde nange ng'ensi yonna ewulira. Kati magezi kyago Allah kyabuuza subhanahu wa ta'ala. Allah yabuuza mu Qur'an, ata'atuna ar-rijala shahwata min duni nisa, mujjawo obwagazi obwagala abasajja ne muleka abakyala. Ngate Allah subhanahu wa ta'ala yatukolera abakyala tubeere nga tweyagala nabo. Naye ata'atuna ar-rijala shahwata min duni nisa bal antum qawm musrifun. Mu kitundu ekirala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba qawm tajhalun, yabayita abasiru n'abayita aboonoonyi n'okwonona mu kimu busiru bwe bakola. Naye omanyi oti ekitundu Allah kyayisaamu ebitambi. Kati embiro bwe zimukwata ng'oli eyo ogenda kukola otya? Soko tunoolabemu kubanga ekkubo liyitamu mbiro ogenda kukola otya?
soko tunulira Allah subhanahu wa ta'ala byategeka ebintu bye byonna naye gwe noyagala ogende ku musajja munno noyagala ofune license ogende ku musajja munno okukubeera kulwanyisa Allah subhanahu wa ta'ala yovula nti ensoga ato mukyali mu kalungi ebiseera ebyedda abantu balikanga amagaali ne gasula ebweru ne gasulawo ne balisinganawo olusinga kuliko n'ebintu byeyaguze naye olwali ensi tekyali mu baraka ababbi bayitiridde obwavu buyitiridde ebintu bikyali mu baraka byonna omuntu akozesa sente millions and millions naye ebintu n'amaliza nga tafunyeemu n'akatono naye ate dda bakozesanga busente butono nosinga nabo omusajja agaggawadde lwaki ensi yali mu baraka naye olwali abantu tuli kubisiyaga Allah tayinza kutuwa mirembe abadan baganda banga bebitiibwa tusaba n'okuddira Allah subhanahu wa ta'ala tutunulira Allah kikyatwagaza ng'ate ensi ye n'okuvaako kuno yagenda okufuga olunaku olwo tugenda okumusisinkana aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا